omuntu buli lwatandika mu ngeri embi oba ngambe nti alinga ki ekyo kyakola alinga agenda okukikungulamu empewo ye kennyini ajja kulumwa olw'okwerimba ate nga yali ayinza okutandika mu ngeri ennungi ng'amakubo gakyayinzika. Abooluganda mu lukuŋŋaana luno waliwo omuntu agamba nti nze njagala ngende ndowooze ku ntandikwa y'olugendo lwange. Jo twalaba ekyawandiikibwa ekiri mu njiri ya Yesu ekyawandiikibwa Matayo essula 10 olunyiriri 16 n'okweyongerayo nga tulaba engeri Yesu gye yagumyamu abayigirizwa be baleme okutya olw'ebiseera ebiri mu maaso gaabwe. Era twalaba nti ebyo byali byafaayo ebigenda okuddamu mu kiseera kyaffe. Mukama kyeyava atugumya naffe. Twalaba ebigambo ebikulu mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga tulaba nti ebyaliwo bigenda kuddamu era nti abantu ba Katonda balina okuguma. Ne mu kitabo olutalo lunene twalaba ebigenda okuwaabirwa abo abantu ba Katonda. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kirina omutwe ogugamba nti ebiseera by'enkomerero n'aboonoonyi. Twalaba ebiribaawo ku batuukirivu mu by'okuyiga ebyayita naye ate ekigambo kya Katonda kyogera n'ebiribaawo ku boonoonyi mu biseera by'enkomerero. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti ebiseera by'enkomerero n'aboonoonyi nga tusoma mu kubikulirwa essula 16 wetusanga ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero. Essula eye-15 n'eye-16 we tusanga ebibonyoobonyo bino bwe tugenda okusesira nga tutunula ku biseera by'enkomerero n'aboonoonyi. Ebibonyoobonyo ebyo biri 7 era mu bibonyoobonyo bino obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Ku lunyiriri olwokutaano wagamba nti oluvannyuma lw'ebyo nendaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa ne muvaamu mu yeekaalu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Ekimu ekyokubiramu 4 ne kiwa bamalayika 7 eby'omusanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda ab'omulamu emirembe n'emirembe, ne yeekaalu nejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge. So tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo 7 lwe byatuukirira. Ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero biribaawo nga obugombe 7 bumaze okuvuga. Obugombe 7 bulina omugaso gw'okuteekateeka abantu era nakati tuba tufuuwa akagombe nga mu Bayisirayiri ab'edda. Bwe waabanga waliwo akabi akagenda okubaawo, Katonda yali yateekateeka enkola eno abantu nga bategeezebwa era nga balagirwa we banaddukira. Era nga mu nsi ey'e Misiri bwe kyali, Katonda yasooka n'awa Falaawo okulabula n'atuma Musa nti genda ogambe Falaawo ate abantu bange bagende. Olw'okukakanyala kwa Falaawo n'okugenda mu maaso ng'alaga nti agaanye okuwulira okulabula kwa Katonda, ebibonyoobonyo byatandika ne bimujjira naye nga tebinnatuuka. Yasooka n'alabulwa, eŋŋombe ne zivuga adduke akabi akaali kamulindiridde. Olw'obukambwe bw'ebibonyoobonyo bino okusinga nga bwe tuyinza okubyogera n'emimwa gyaffe, y'ensonga lwaki Katonda tayagala bijje n'atuma bamalayika bakwate empewo ebibonyoobonyo bino bireme okutuzikiriza, ne bwe bijja bitwale batono. Y'ensonga lwaki abooluganda Bayibuli bw'egamba nti mu bibonyoobonyo bino obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Kintu kikulu kye tulina okulowoozaako era emitima gyaffe ne girwako nnyo. Era bw'osoma mu kubikulirwa essula 14 we tusanga obubaka bwa bamalayika 3, essula 14 ku lunyiriri olw'10 waliwo ekintu ekikulu. Kubikulirwa 14 katusome olunyiriri olw'omwenda n'olw'10 wagamba nti ne malayika omulala owokusatu n'agoberera n'eddoboozi ddene nti
omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa gunyooka emirembe n'emirembe. So tebaliba na kuwumula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Mu bubaka bwa malayika ow'okusatu mulimu ebintu bibiri ebikulu bye batugambye, ebintu bibiri ebirina okuba ku boonoonyi nabo ng'ekiseera kyabwe kituuse. Ekiseera ekyogeddwa ku lunyiriri olw'omwenda kigamba nti ne malayika omulala ow'okusatu n'agoberera ng'agamba nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukiddwa ogutatabuddwamu mazzi. Ekyo kye kibonerezo eky'amaanyi ekisookera ddala. Kiseera eky'aboonoonyi nga kituuse kye kigenda okutandikirako. Oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi, mwenge ogw'obusungu bwa Katonda. Era aboonoonyi bwe balibanga batuukiddwako, ekiseera ekyo kigenda mu maaso, kubanga olunyiriri lw'ekkumi lugamba nti era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa gunyooka emirembe n'emirembe. So tebalina kuwumula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Ekiseera kino amagezi gaffe g'ebitayinza ku bulungi kutegeera, naye njagala bategeeza nti Yokaana yawandiika mu ssuula 15 olunyiriri olusooka nti mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Okutegeera obusungu Katonda bw'alina eri ekibi, wadde si busungu nga bwe tumanyi obusungu obw'abantu, naye busungu mu ngeri ya Katonda, naye kubanga kisukkuluma ku magezi ag'obuntu kwe kukozesa enjogera eno. Waliwo ebigambo byenjagala obasomera ebyogera ku Yesu nga babigeraageranya n'ebyo ebiribaawo ku boonoonyi. Ekiseera eky'ekisanga kiweddewo, bamalayika nga bamaze okutempewo, ebibonyoobonyo 7 ne biryoka bitandika. Waliwo ebikulu ebyawandiikibwa byenjagala tulowoozeeko mu kitabo Desire of Ages essuula ey'e78 eyitibwa Calvary ku peegi 743. Yesu endowooza ze yazijja ku kuzikira kwa Yerusaalemi n'azitwala ku lunaku olw'omusango gw'abo abali ku nsi bonna. Mu kuzikirira kw'ekibuga ekyagaana okwenenya yalabamu akabonero ak'okuzikirira kw'ensi okusembayo. Bw'atyo n'agamba nti ne balyoka batanula okugamba ensozi nti mutugweko n'obusozi nti mutuvuunikire, kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi ku mukalu kiriba kitya. Mu kwogera omuti omubisi Yesu yagugeraageranya naye yennyini, ye omununuzi w'ensi ataliiko musango. Katonda yakkiriza bw'alina eri ekibi ne butuuka obusungu obwo ku mwana we gw'ayagala, n'akkiriza okukomererwa olw'ekibi ky'ensi, naye omwonoonyi yalemera mu bibi bye. Obulumi bwalisisinkana buliba butya? Aboonoonyi bonna abaagala okukkiriza balisisinkana obulumi era n'ennaku ebitayogerekeka. Yesu bwe yali agamba nti kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi ku mukalu kiriba kitya, muyinza okulowooza ennaku Yesu gye yali alina n'ebigambo byayogera ng'alaga ennaku ye nga muti mubisi atakolanga kibi, olw'omwonoonyi atalirokolebwa ne saddaaka ya Yesu omwonoonyi analemera mu bibi byaye, mulowooza ebibye biriba bitya? Yesu yakkiriza okukomererwa olw'ebibi by'ensi, omwonoonyi asonyiyibwe. Naye omwonoonyi eyalemera mu bibi bye, obulumi bwalisisinkana buliba butya? Aboonoonyi bonna abaagaana okukkiriza balisisinkana obulumi era n'ennaku ebitayogerekeka. Abooluganda ne bannyinaze, newankubadde Dawudi yagamba nti aboonoonyi bali bulungi. Lwaki aboonoonyi bali bulungi? Naye ne wababa nga bali bulungi mu bulamu buno, ekiseera kyabwe bwe kirituuka ekikompe kyabwe nga kimaze okujjula, ebiribabaako byewuunyisa era teri n'omu gw'oyinza kubyagaliza mu mikwano gyo wabula omwagaliza obutasisinkana bibonyobonyo ebyo.
waliwo ebigambo ebirala ebiri ku peegi 753 mu kitabo kino era nga byogera ebyatuuka ku Yesu bigamba bwe biti: ebyonoono byaffe byateekebwa ku Kristo, ye eyali omununuzi waffe era obuddukiro bwaffe. Yabalibwa ng'omwonoonyi, bw'ati atuwonye amateeka okutusalira omusango. Ebyonoono eby'olulyo lwa Adamu lwonna byali bizitooweredde omutima gwe. Obusungu Katonda bw'alina olw'ekibi n'okuba nga tasanyukira byonoono, byonna byazitoowerera omutima gw'omwana we. Mu bulamu bwa Kristo yayigiriza aboonoonyi obubaka obw'ekisa n'okwagala kwa Katonda. Ekigendererwa kye kwali kuleetera bulokozi aboonoonyi okutuusa ku mwonoonyi lukulwe. Naye olw'obusungu bw'ekibi bwe yali yeetisse, yali tayinza kutunula mu maaso ga Katonda. Obutayinza kutunula mu maaso ga Katonda mu ssaawa eyo ey'akabi era ey'obulumi kyaleeta ennaku mu mutima gw'omulokozi etayinza kutegeerwa mwana wa muntu. Ennaku eno yali nnyingi mu mutima gwe era nga tayinza kuwulira bulumi obw'omubiri. Kambabuulira aboonoonyi baakusisinkana ebibonyoobonyo 7 okutuusa lwe bameketa ennimi zaabwe ne batamanya nti bazimekese. Yesu yanakuwala okutuusa lw'ataawulira bulumi obw'engule ey'amagwa gy'ayambadde, n'atawulira bulumi obw'effumu ery'omulubirizi oba obulumi obw'emisumaali egy'omu bigere era ne mu bibatu olw'ennaku eyo gye yali ayina. Katulowooze Yesu ng'ali mu lusuku Gesemaani ng'agamba Katonda nti, Kitange, nkusaba ekikompe kino kinveeko. Ekikopo kino kyali kijjudde obusungu Katonda bw'alina eri ekibi. Yesu ng'amanyi engeri Katonda gy'akyawa ekibi era yalowooza nti Katonda agenda kumuleka azikirire, kubanga yali amanyidde eddala engeri Katonda gy'akyawamu ekibi ne bwe kiba kitono kitya. Era mulowooza muti omuntu agenda okunywa ekikopo eky'obusungu bwa Katonda kyonna, Yesu kye yasaba kimuveeko ne kitamuvaako naye n'akinywa kyonna, kiriwa kitya ku mwonoonyi? Setaani n'ebikemo bye byabetenta omutima gwa Yesu. Yesu yali tayinza kubuusa maaso ge entaana. Teyalina ssuubi okuva mu ntaana ng'omuwanguzi era yali tamanyi oba kitaawe ow'omuggulu yakkiriza ssaddaaka ye. Yatya nnyo olw'okulowooza nti Katonda akyawa nnyo ekibi era okwawukana ne Katonda yawulira nga kwali kwa mirembe gyonna. Kristo yanakuwala okunakuwala omwonoonyi kwagenda okusinkana nga ekiseera ekyekisa kiweddewo ku lulyo lw'omuntu eyayonoona. Buli kibonyoobonyo obulumi bwakyo bwakwenkanankana n'obulumi Kristo bwe yalina. Ebintu bino manyi nga tetuyinza kubitegeera ffenna, biringa biri ebyayogerwa nti tutegeerako katundu. Kristo yanakuwala okunakuwala omwonoonyi kwagenda okusisinkana ng'ekiseera ekyekisa kiwedde ku lulyo lw'omuntu eyayonoona. Yesu yazitoowererwa ekibi, obusungu bwa Katonda ne bumutuukako kubanga yali mu kifo ky'omuntu. Ekikompe mwana wa Katonda kye yanywerako kyali kikaawa era omutima gwe ne gujjula obulumi. Olowooza byangu? Ebintu bino si byangu wadde n'akatono, era kyova olaba nti omuntu yeetaaga aweeyo kyonna ky'alina okuwaayo ne bwekuba kufiirwa byonna by'alina wadde okulumwa mu bulamu buno. Yesu yayogera ekintu ky'oyinza okuwaayo olyoke ogende mu ggulu n'agamba nti ne bwe kiba kikugwanira okuggibwamu eriiso oba okutemebwako omukono, kirungi okkiriza okusinga okugenda mu geyeena ng'olina amaaso gonna oba ebibatu byonna. Wano yali alaga omuwendo gwe tuyinza okuwaayo. Waliwo lwe tulowooza nti okugoberera Katonda kuba kwerumya nnyo era nga tulaba lwaki Katonda tusaba ebintu ebiremesa bwe bityo, naye singa tuyinza okulowooza ku bizibu aboonoonyi bye bagenda okusisinkana era ne tulowooza ku buzito bwabyo, ekisanga kiweddewo nga tewakyali atabaganya omwonoonyi ne Katonda, abantu ne balyoka basisinkana ekyo Yesu kyali agala okubawonya, omuntu ayinza okukkiriza n'aggyibwamu eriiso oba alaba nga liyinza okumuziyiza okugenda mu ggulu oba n'okuggyibwako ekibatu, kubanga ebintu ebyo bitaliimu
singa obigerageranya n'omuntu asisinkanye ebibonyoobonyo omusanvu ennaku nemuleetera okumeketa olulimi lwe nga tategeera. Aboonoonyi bajja kulumwa batuuke n'okusalawo okuvuma Katonda mbwanyiiga abasaanyeewo. Okufa nga kwadduka abantu nga tebakulaba, ebibonyoobonyo nga birina okubaggwererako nga bwe byaggwerera ku Falaawo byonna. Obutuukirivu bwa Katonda wa kitalo nnyo. Ebigambo bino ndowooza mubiwulira bulungi. Yesu yazitoowererwa ekibi, obusungu bwa Katonda ne bumutuukako kubanga yali mu kifo ky'omuntu. Ekikompe ky'omwana wa Katonda kye yanywerako kyali kikaawa era n'omutima gwe ne gujjula obulumi. Yesu yali amanyi engeri Katonda gy'akyawamu ekibi era kye yava ayogera ebigambo ebinene bwe bityo ng'atya nti ayinza obutaddayo kulaba mu maaso ga Katonda era n'obutazuukira kubanga yali amanyi nti Katonda akyawa nnyo ekibi ne bwe kiba kitono kitya. Ebigambo byenjagala okumalirizaako mu kitabo kino bigamba nti ngenda kusoma ebikwata ku Yesu bwe yali ku musalaba, ekizikiza nga kikutte, enzikiza yakwata naye mu maaso awo akaseera akayitawo nga enzikiza tesobola kufumitibwa liiso lya muntu wabula ng'eri ku musalaba gwokka. Mu nzikiza eyekutte, wano boogera ku nzikiza yali ku musalaba gwa Yesu. Peegi 754 Katonda yakweka okubonaabona kw'omwana we okusembayo. Abalaba Kristo mu kubonaabona kwe bakkiriza obwa Katonda bwe, abantu abayinza okumulaba mu maaso baali tebayinza kukyerabira. Nga Kayini bwe yali alaga nti musi, bw'atyo Kristo yali alaga obuteefu obulungi n'obwa Katonda. Era obulungi n'obwa Katonda bwali bujjudde. Naye abaali bamuloopa tebaafaayo eri akabonero akaava mu ggulu. Mu ssaawa ennyingi ez'okubonaabona bangi baali bamusekerera, naye kaakano mu kisa ekingi Katonda yamukweka. Yamala akaseera ng'ali mu nzikiza. Mu nzikiza ey'entiisa, Kristo ng'alinga alekeddwa Katonda yaddira ekikompe n'amaliramu ddala ennaku y'omuntu eyali esigaddemu. Mu ssaawa eyo ey'akabi yali yeesigamye ku kukkirizibwa okuva eri kitaawe nga bwe kyali bulijjo. Yali amanyi bulungi empisa za kitaawe, ekisa kye era n'okwagala kwe okutenkanika. Okukkiriza kwe kwali mwoyo gwe yali asanyukira okuwuliranga bulijjo, era mu buwulize yateeka mu mikono gye Katonda obulamu bwe. Olwo ekirowoozo ekyokulekebwa kitaawe ne kiba nga tekikyali mu ye, olw'okukkiriza Kristo n'awangula. Mu kiseera ekyo eky'obulumi Yesu yamaliramu ddala ekikopo ky'obulumi bwe yatandika okunywera mu Getsemani. Weeyogerera nti ekikopo kino kinveeko, ebyali bisigadde mu kikopo kino yabimaliramu ddala mu kiseera ekyo eky'okunakuwala, Katonda ng'amukwese mu kizikiza waleme kubaawo amulaba. Katonda yeewuunya. Katulowooze ku mwonoonyi bwe zirisanga omukisa guno Yesu gwe yatuwa n'atagukkiriza. Mulowooza biki ebirimubaako? Musome mu kubikulirwa 14 ku lunyiro olw'omwenda n'olw'ekkumi. Mutegeere ebigenda okutuuka ku muntu alisisinkana ebibonyoobonyo nga saddaaka ya Yesu tekyayinza kumulokola. Ebigambo bigamba nti ne malayika omulala owokusatu n'agoberera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe, era aliwonyaabonyezebwa omuliro n'ekibiriiti. Ekyo kye kisooka kyakubiri. Ekisooka alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Ebyo bye bibonyoobonyo omusanvu. Ekyokubiri, oluvannyuma alibonyaabonyezebwa omuliro n'ekibiriiti, omuliro nga guva mu ggulu, omulala nga guva wansi eyo, nga kibonerezo kinene nnyo, nga kibonerezo kya ntiisa, nga bya ntiisa ebyogerwa mu kubikulirwa 14:9 ebiribaawo eri oyo yasalawo obubi bw'atyo. Mu kubikulirwa 15 olusookawo wagamba nti nendaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero, kubanga mu byo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra, ne butuukirira ebyaddala. Ebibonyoobonyo bino bigenda kubaawo ng'ekiseera eky'ekisa kiwedde. Y'ensonga lwaki bw'osoma ku lunyiro lw'e15 wagamba nti oluvannyuma lw'ebyo nendaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikulwa, ne muva mu yeekaalu bamalayika 7 abalina
ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Ekimu ku biremu ebina ne kiwa bamalayika 7 ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda ab'omulamu emirembe n'emirembe. Ne yeekaalu nejjula omukka. Yeekaalu okujjula omukka kitegeeza nti Yesu bwe yali ng'avudde ku ntebe y'ekisa yaddira ekyoto n'akikasuka wansi mu yeekaalu nejjula omukka ng'akabonero akalaga nti ekisa eky'ekisa kikoze kitya kiwedde. Olwo n'afuluma. Olwo ebibonyoobonyo ne biryoka bibeera bubi aboonoonyi. Ne yeekaalu nejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge. So tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo 7 lwe byatuukirira. Newankubadde nga siiyogere buli kibonyoobonyo nga bwe kyali oba ekiseera ky'ekisa bwe kiriba nga kiweddewo ebiribaawo buli kimu, katutegeere ebiseera eby'enkomerero n'aboonoonyi nga bwe biri. Yuda bwe yali agamba nti abamu mu balokolenga nga mubakwakkula bukwakkula okubajjayo mu muliro, yali ayagala okutulaga nti twetaaga okubulira ebintu nga bino oba oliawo abantu batye baddukire ku Katonda olw'ebibonyoobonyo bino ebigenda okujja. Y'ensonga lwaki mu kubikkulirwa 16 ebibonyoobonyo bino bitandikirawo. Nempulira eddoboozi eddene eriva mu ggulu nga ligamba bamalayika 7 nti mugende mufuke ebibya 7 eby'obusungu bwa Katonda ku nsi. Ow'olubereberye n'agenda n'afuka ekibya ku nsi. Ne wabaawo ebbwa ebbi ezzibu ku bantu abalina enkovu y'ensolo nga bwe kiri mu kubikkulirwa 14 okutuusa 11. Nabagambye nti tetuyinza kunnyonnyola bintu bino oba nti tugambe omuntu nti jangu obitunnyonnyole oba nange mbu nzije mbe bannyonnyole. Bitusukkako abooluganda. Tebibangawo okuva ensi lwe yatondebwa ebiruma obulumi obutali bwa mubiri bwokka naye ne mu mutima ne batuuka okugamba nti tuweereddwa ekibonerezo eky'ekibi kyaffe. Balitegeera okugaana ekisa kya Katonda kye kitegeeza era byatiisa nnyo eri omuntu yenna n'akankana era n'asalawo nti ne bwe kuba kugibwamu liiso oba okugibwako ekibatu ebyo butaliimu bw'obigeraganya n'ebibonyoobonyo 7 nga n'omuliro bwe guddako. Abooluganda, ebitabo bye tulina ebyogera ku bibonyoobonyo 7 bingi nnyo. Ekibonyoobonyo ekisooka kyekyo ekyebbwa, ekyokubiri amazzi kwe kufuuka omusaayi nga byonna musaayi. Owokubiri n'afuka ekibya kye mu nnyanja ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja. Ekyokusatu enzikiza era n'ensulo ne zifuuka omusaayi. Ekyokuna nakyo enjuba yaweebwa okwokya abantu, si bugumu wabula muliro, bintu bizibu nnyo. Ellen White bwe yali ayogera ku bibonyoobonyo bino nga bwe bidiriŋŋana mu kitabo ky'essuubi eritaggwaawo, yayogera ebigambo ebikulu mu kitabo kino essuubi eritaggwaawo. Katusomemu ebigambo ebitonotono mu kitabo kino, peegi 44 essuula ya 39 ekiseera ekyokubonaabona. Okuweereza kwa Kristo mu yeekaalu bwe kulituuka ku nkomerero yaako, Katonda ajja kufuka obusungu bwe obutajunguluddwa okuweebwa abo abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era nga balina n'akabonero. Ebibonyoobonyo ebyatuuka mu Misiri, Katonda ng'anaatera okununula Abayisirayiri bifaananira ddala n'ebyo eby'okutuuka ku nsi. Bijja kuba bikambwe era byakubuna wonna, Katonda ng'anaatera okununula abantu be. Omubikuzi agamba bwe yali ng'annyonnyola ku bibonyoobonyo bino nti ne wabaawo ebbwa ebbi ezzibu ku bantu abalinako enkovu y'ensolo. Ekyo kye kisooka era abasinza ekifaananyi kyayo. Ennyanja n'efuuka ng'omusaayi na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja ebyo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu era emigga n'ensulo z'amazzi ne bifuuka omusaayi. Ekibonyoobonyo ekyaddako, omusana gwaweebwa obuyinza okwokya abantu, ebbugumu ne libayisa bubi nnyo nnyo. Abantu ne bavuma Katonda nga bwe baluma ennimi zaabwe nga tebayinza kwenenya kubanga baali bakimanyi nti kyaggwa.
ebibonyobonyo bino bijja kuba bizibu nnyo, era omuddu omuzaana wa Mukama yayogera ebigambo ku bibonyobonyo bino n'awandiika nti ku lunaku olwo abantu bangi bagenda kunoonya obukuumi bw'ekisa kya Katonda bwe baamala ebbanga nga banyooma. Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama Katonda, lwe ndiweereza enjala mu nsi, eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta y'amazzi, naye enjala y'okuwulira ebigambo bya Mukama. Awo bali bulubute okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala, n'okuva obukiika obwa kkono okutuuka ebugwanjuba. Balidduka mbira eruuyi n'eruuyi okunoonya ekigambo kya Mukama, so tebalikiraba. Byebyo abantu balyegomba okusaasirwa, balyegomba ekisa kya Yesu mu kisa kye banyooma, naye mu kiseera ekyo baliddibwamu nti mwalwawo nnyo, mwalwawo nnyo, era kye bali babanoonya tebalikiraba. Baliddibwamu nti kibagwanidde okulumwa enjala n'ennyonta. Ebyo Yesu bye yayitamu ng'ayagala okutuwonya buli omu, bye bijja okutuuka kwabo abaagaana ekisa kya Mukama, era mu kiseera ekyo abamu balivuma Katonda, abalala nga bakola bubi abayigiriza baabwe, abalala nga bwe banoonya abababuuliranga ensi ng'etabuse ekyenkanidde awo. Abamu gye bava ng'abalala gye balaga, naye ekigambo kya Katonda tebalikiraba, wabula enkalamata n'enjala ejja kubaluma. Ebyebibonyobonyo ebyo byonna oyinza okubisoma ne mu kitabo Last Day Events. Kansome ebigambo ebiri ku article 898 ebigamba nti ebibonyobonyo bwe byali biyiika ku bantu, abamu baali bavuma Katonda era nga bamulumiriza awamu n'okumukolimira. Ate abalala baddukiranga eri abantu ba Katonda nga babeegayirira bababuulire nga bwe bayinza okuwona omusango. Naye abatukuvu tebaalina kye bayinza kubakolera nate. Aboonoonyi baali baakaabirwa amaziga agasembayo, nga baakaabirwa okusaba okusembayo era okujjudde ennaku, omugugu ogusembayo nga gwetikkibwa ku lwabwe, n'okulabula okusembayo nga kwaweebwa. Mu kitabo ekirala bawandiika nti abantu ba Katonda bwe baali bafuba ku lwabwe, kyokka bo nga tebafuddeeyo, nga balowooza nti ebintu byangu ddala, nga balowooza nti ababuulizi abamu ebintu babifuula ntalo oba okusussa. Naye kati baali bagamba nti singa waakiri mwatumenyamenya n'amagulu oba emikono, nga bagamba nti twalabanga mwogera nga temukaaba, nga tulowooza byangu, naye kati kisusse ku ekyo. Naye baliba babakaabira amaziga agasembayo, nga babasabira okusaba okusembayo n'omugugu ogusembayo nga gwetikkibwa, era nga tewali kirala kye bayinza kukola ku lwabwe. Ne Yesu Kristo ayagala aboonoonyi nga talina kirala kyayinza kukola ku lwabwe, era nti aliba akyayagala okubeera mu kifo ekitukuvu abaanirize naye, nga bwe liba waliyo omukka nga gunyooka, baliddibwamu nti mwalwawo nnyo, nga kiseera kya ntiisa eri aboonoonyi nga bagenda okubonerezebwa olw'ebyo bye baakola. Si bintu bya bulijjo. Okunnyonnyola ebintu bino si byangu, bisukka nnyo ku ebyo bye tuyinza okwogera n'akamwa, naye omuzaana wa Mukama yagamba bw'ati mu bigambo bino: oyinza okulowooza nti kitaffe ow'okwagala tayinza kwegomba kulaba abaana be nga balumwa olw'ekibonerezo eky'omuliro, ate nga ayinza okuguziyiza. Naye Katonda abonereza omwonoonyi olw'okukola obulungi abantu be era n'okuba abatebenkevu. Katonda takola ng'enteekateeka z'abantu bwe ziri, asala emisango egy'ensonga omuntu yenna gy'atayinza eri muntu munne. Nuwa yandinyizizza Katonda singa yasuula mu mazzi omu kwabo abaamujereganga n'abo abamumalako emirembe nga bamuvuma, naye Katonda yazikiriza mu mataba abantu bangi nnyo ddala. Luuti teyalina ddembe okubonereza abakoddomi be, naye Katonda yali wa kukikola mu bwenkanya. Obulungi bwa Katonda kwe kuba ow'ekisa ajjudde okusaasira, obuwombeefu n'amazima. Naye obwenkanya bwalaga ng'abonereza omwonoonyi nabwo buba bulungi bwa Katonda ng'okusaasira kwe nako bwe kweraga.
eyatweyimiriranga omuwolereza waffe awulira okusaba kwonna n'okwatula ebibi n'okwenenya, oyo alina ekyenyi ekyetooloddwa musoke ng'akabonero k'ekisa n'okwagala, mangu ddala agenda kumaliriza omulimu gwe mu kifo eky'omuggulu, olwo ekisa n'okusaasira biryoke bive ku ntebe ye ey'obwakabaka, obwenkanya bulyoke bukwate ekifo ekyo. Oyo abantu gwe balindirira alyoke akole omulimu gwe nga omulamuzi asinga obukulu. Ebonyobonyo musanvu biryoke bikole ki bitandike. Kitugwanira okulowooza ku bibonerezo bino ebiritandika n'ebibonyobonyo musanvu, era oluvannyuma n'omuliro, era buli muntu yeeweeye eri Katonda newankubadde nga ogiddwamu eriiso oba okuggibwako ekibatu. Manyi nti olwaleero n'ebintu ebyangu bitulema, olaba n'obugagga, obugagga butulema, obugagga. Naye Yesu yagamba nti waakiri omuntu akkiriza aggibweko omukono oba okuggibwako eriiso, kirungi okusinga okugenda mu geyeena ng'alina amaaso gombi. Kirungi okugenda mu ggulu ng'alina omukono gumu okusinga okugenda mu geyeena ng'alina emikono gyombi. Kubanga aboonoonyi baligamba nti singa twakkiriza oba ne tumenyeka n'amagulu n'emikono naye ne tuwona ekibonerezo kino nga bukyali, abantu we baligenda eri abo ababayigirizanga nga babagamba nti tewali kabi, mirembe, abo abababuuliranga nti mirembe, babayise bubi nnyo nga babagamba nti nabo abajja okutubuulira mwatugambanga nti tubeekuume, temwatubuulira kiseera kino n'akabi akajja kakano tuzikiridde. Abooluganda ne bannyinaze, twetaaga okulowooza ku bintu bino nga bukyali, era buli muntu n'asalawo ng'obudde bukyali, n'asalawo okudduka nga omuntu bw'alina okudduka, kubanga akabi katusemberedde era ng'omuntu eyeetaaga ekisa kya Mukama ekirokola. Bw'osoma ebibonyobonyo bino, ekyokutaano kirifukibwa ku ntebe y'ensolo, obwakabaka bwayo ne bujjula ekizikiza, ne beeruma ennimi zaabwe olw'obulumi, ne bavuma Katonda ow'omuggulu olw'obulumi bwabwe olw'amabwa gaabwe, so tebeenenya mu bikolwa byabwe. Ekibonyobonyo kino kyakufukibwa e Roma, naye lwaki kiriba kya kizikiza? Kubanga Roma ye yateeka ensi yonna mu nzikiza, y'ensonga lwaki entebe yayo erina okujjula enzikiza, kubanga yaleetera ensi yonna enzikiza era yabuza ensi. Ekyokubiri, abantu bonna ab'e Roma balimeketa ennimi zaabwe nga bwe bakozesa ennimi zaabwe nga bawabya abantu, bakuweebwa ekibonerezo eky'okuzimeketa. Emu ku nsonga ereetera ekibonyobonyo kino okuba e Roma kwe kulaga abantu nti Roma yakola kinene okubanga bazikiridde, era entebe y'ensolo nejjula ekizikiza, kubanga bateeka ensi mu nzikiza, nabo baweereddwa enzikiza okujjula ku ntebe yaabwe. Era abantu baawo baakuluma ennimi zaabwe kubanga bazikozesa nga bawabya era nga balimba abantu. Ekibonyobonyo kino ekyokutaano kyakuzibula maaso abantu bategeere nti Roma ye yawabya ensi, naye balikimanya obudde bugenze. Ekibonyobonyo kino kiribaawo okutuukiriza eky'omukaaga, kubanga kirifukibwa mu mugga omunene fulaati, n'amazzi gaago ne gakalira. Ekkubo ly'abakabaka abava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Mubimanyi nga bwe byatuukirira ku Babuloni ng'ezikirira, omugga Fulaati gwakalira, era mulisoma mu Kubikolwa 17 nti omukazi omwenzi atudde ku mazzi amangi. Okugamba nti atudde ku mazzi amangi kitegeeza ki? Kitegeeza nti abafuzi, abaduumizi b'amagye, abantu bonna bagoberera Roma. Okugamba nti amazzi galikalira kiriva ku kuba nti obwakabaka bwayo bwajjudde ekizikiza, abantu ne balyoka bakitegeera nti kituufu era kyamazima, Roma wakyama. Ebyo byakubaawo omugga Fulaati gukalire, amazzi amangi omukazi omwenzi kwatudde, era nga ge mazzi Babuloni kwe yatuulanga nago gakalire, ekkubo ly'abakabaka ab'ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Yesu ajje bonna nga bategedde okubula kwabwe we kwava,
mu kiseera kya Babuloni eyedda bakabaka ab'ebuvanjuba yali Kuulo ne Daliyo Soomu. Mu kiseera kyaffe bakabaka abaliva ebuvanjuba ye kitaffe ne Yesu Kristo, era amazzi galikalirira ekkubo lyabwe liteekebweteekebwe. Naye mu kiseera ekyo ekyokukalira Yokaana agamba nti nendaba mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere. Roma yakweyambisa okukola ebyamagero okomyawo abo bonna ababadde batandise okujjamu obwesige Roma eragenga bweri mu layini entuufu n'ekirago ekyo erijja omuliro okuva mu ggulu gukke ku nsi. Olwo lwe lutalo olwayitibwa Kalumagedoni. Nendaba mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere, kubanga gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo. Laba njija ng'omubbi aweereddwa omukisa atunula n'okuuma ebyambalo byaleme okugenda obwereere ne bakuŋŋaanyiza mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Kalumagedoni. Omuzaana wa Mukama yawandiika nti teri lusozi oluyitibwa Kalumagedoni naye waaliwo ekiwonvu Kalumagedoni n'omugga Kalumagedoni, ne wabaawo n'ekiwonvu Kalumagedoni naye tewaaliwo olusozi lwayitibwanga Kalumagedoni. Naye wakati w'omugga guno n'ekiwonvu kino waaliwo olusozi Kalumeeri, era ku lusozi Kalumeeri wabawo ekifaanana n'ebyo emyoyo giro esatu gye kirikola. Omuliro okuva mu ggulu ne gwokya saddaaka kyekiriddibwamu okulaga Katonda ow'amazima, kubanga kino kyakolebwa okulaga Katonda ow'amazima ne Katonda ow'obulimba. Kino Setaani ajja kukyeyambisa ng'ayagala okulaga nti ye Katonda, era nti enzikiriza eyakutte eri Roma terina kyetegeeza, era amawanga gonna agabadde gajja obwesige n'essuubi ku Roma nga gategedde nti ddala yabula ebyamagero bino bijja kugakomyawo bwe batyo beezimbe. Naye kakibe ki Roma yakuzikirira. Oba olyawo tuliyiga ebyokuyiga ebigikwatako mu ngeri y'enjawulo. Ekibonyoobonyo ky'omusanvu era nga kyekisembayo batulaga ebintu ebikulu ku lunyiriri olw'17 nti ow'omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu ggulu ku ntebe ey'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo n'ekibuga ekinene ne kyawukanamu ebitundu bisatu, n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa, ne Babuloni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda okukiwa okunywa ekikompe ky'obusungu bwa Katonda. Yensonga lwaki kyewuunyisa okulaba abantu abatuula mu kkanisa ne bawulira ebigambo bya Katonda nga bagabanira wamu ebibonyoobonyo n'omulimba ono. Era mu kubikkulirwa 18 wagamba nti muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye. Ebonyoobonyo bino bigenda kujja mu kiseera ekiri mu maaso ekisanga kiweddewo. Yesu ajje, naye Mukama awadde okulabula nti abantu bange mu kifulumemu muleme okussa ekimu n'ebibi bye, muleme n'okuweebwa ku bibonyoobonyo bye, kubanga ebibonyoobonyo bye bwe binaatuuka mu kubikkulirwa 18 wasembayo wagamba nti abantu aba buli ngeri bagenda kukikaabirira beewuunye nga boogera nti Babuloni ekibuga ekinene ekyagaggawaza ensi yonna mu ssaawa emu omusango gwo gutuuse. Abooluganda ne bannyinaze, manyi bulungi nti Katonda ayagala okutuwonya era alina enteekateeka ennungi gye tuli, nga Yesu bwe yasaba nti ekikompe kimuveeko ne kitamuvaako. Manyi nti okubonaabona kwe yayitamu yali ayagala okutuwonya, era buli omu yandyegombye okuyita mu kkubo eryo lyeyatutemera n'alokolebwa nga bukyali. Buli omu yeetaaga okusaba nga anoonya aweebwe okukwekebwa olw'ebibonyoobonyo ebigenda okujja. Kiriba kitya eri abatuukirivu nga bwe kyali mu nsi ey'e Misiri, naye abantu ba Katonda we baali ne kitabatuukako bwe kityo. Abantu ba Katonda baliba bakwekeddwa. Ebigambo ebigenda okubatuukirirako biri mu Zabbuli 91. Ula Katonda kyeyayogera ku bantu be abeewaayo eri Katonda, abo abasalawo oludda olulungi, abo abakkiriza okuvaamu eriiso naye obulamu bwabwe bulokolebwe,
abo basalawo okutemebwako omukono wadde nga bikaawa wadde nga bizibu naye balabe nti okuwona ebibonyobonyo 7 kyetaagisa ekyo abo abewaayo mu ngeri bweti ebibonyobonyo bwe biriba biyenjebula aboonoonyi abantu nga baluma ennimi zaabwe nga bavuma Katonda anyiiga abatte abantu nga balumba ensolo enkambwe zibalye ne basanga nga tezikyali abantu ba Mukama baliba bali luddawa. Atula mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo yanaabeeranga wansi w'ekisikizo ky'omuyinza w'ebintu byonna n'ayogeranga Mukama nti oyo ky'ekiddukiro kyange era ky'ekigo kyange Katonda gwe neesiga kubanga oyo anaakulokolanga mutego gw'omuyizi ne mu kawumpuli omubi anaakubikangako ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga tootyenga lwa ntiisa ya kiro newankubadde akasaale akagenda emisana olw'olumbe olutambulira mu kizikiza newankubadde okuzikiriza okufaafanya mu butuntu abantu 1,000 baligwa mu lubirizi lwe lwabaka 10 ku mukono gwo ogwa ddyo tekuli kusemberera gwe naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi kubanga gwe ayi Mukama oli ekiddukiro kyange omufuukidde yali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula tewali kabi akalikubaako kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja olirinnya ku mpologoma ne ku ssalamba olisamba empologoma ento n'omusota kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva ndimuwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Alina omukisa oyo yasalawo Mukama alina omukisa eyasalawo okwewaayo era zimusanze oyo eyayingira mu kkubo lya Katonda naye mu ngeri embi. Abantu bwe balibanga bameketa ennimi zaabwe nga beevuma ayinza obutavuma Katonda kubanga abadde amanyi bingi oba olyawo aliba alumba abantu ba Mukama ng'abagamba nti tewali buwonero bulala era tewali mukisa mulala gwonna tewali buyambi bwonna naye baligambibwa nti kyaggwa. Abantu bwe balibanga bavuma Katonda aboonoonyi nga bavoola abalala babadde nga basaba naye nga tebeewaayo bajja kubanga tebavoola Katonda naye nga baddukira eri abantu ba Katonda nga babuuza nti teri kakubo konna oba omukisa omulala okwewaayo owooluganda ngende eri Katonda. N'olwekyo nsabira omukisa omuntu yenna ali mu lukuŋŋaana luno kubanga Mukama ayinza omuyamba era Mukama amuwe okumanya ebigenda okuba ku boonoonyi nga bwe biri ebyentiisa. Ebigambo bye nabasomedde mu kitabo Desire of Ages by'amaanyi era birowoozeeko. Lowooza ku Katonda eyabikka ku Yesu enzikiza aleme okutunuulirwa nga yeemaliramu ekikopo ky'obusungu bwa Katonda. Omuntu yenna alowooze ku bigambo Yesu bye yayogera nti oba bakoze bwe bati omuti omubisi oba biriwo ebiti ku mutuukirivu kiriba kitya ku muti omukalu omwonoonyi. Ebigenda okutuuka ku mwonoonyi biriba bitya? Birina buzito ki? Bizitowa kiro mmeka ebinaatuuka ku muti omukalu? Oba omuti omubisi gujja ne gusaanawo omukalu gwo guliba gutya? Buli omu alowooze ate nga bw'anoonya obuddukiro era asabe Mukama Katonda amuyambe mu kwewaayo kwe ne bw'anaafiirwa obugagga bwonna oba mu nsi ne bw'anaafiirwa bingi era n'obulamu bwe oba famire ye nekwatibwako kubanga era n'ebiri mu maaso bisinga ku ebyo. Gamba Mukama nti Mukama kirungi okugenda mu ggulu nga n'omukono gumu okusinga okugenda mu geena nga n'emikono gyombi. Kirungi ngende mu ggulu nga n'eriiso limu okusinga okugenda mu geyeena nga nina amaaso gonna. Mukama atuyambe bwe kiri bwe kiti tujje tube nga tukwekeddwa mu Katonda asinga byonna era tube nga tukkirizibwa Katonda olw'okusalawo ekkubo eddungi ery'obulokozi. Tube nga tweteeseteese okumaliriza olugendo lwaffe. Abalala nga balindirira okuzikirizibwa omuliro ffe tube nga tweteeseteese okusimbula ebigere byaffe ku nsi tugende mu bwakabaka bwa Katonda. Kwe kusaba kwenina eri buli muntu yenna Mukama atusobozese era buli omu abimutegeeze mu kisa kye n'okusaasira kwe mu linnya lya Yesu. Amiina.